nga bangi ate boli muntu wa budde nzikiriza amakomi awo. Tuli basanyufu ekitiibwa okufuna omukisa okujja okukiika embuga newankubadde okujja tekubadde kwangu on'olusaasira twakulaga essaawa 8 naye katono tulemerwe okutuuka. Tuze okuloopera ezimu ku nsonga zemmanyi nti ezimu baazikuloopedde jjo kubanga nze kennyini musajjawo nze naviiriddeko oba oliawo okutyoboola ekitiibwa ky'obwakabaka, ekitiibwa ky'abataka n'ekitiibwa ky'abanaddiini obwakubye amasasi n'omukka ogubalagala n'okumuyozaayoza okulembera olukiiko lw'abataka okumala emyaka 7 bweddu. Kyannaku nti tetwasobodde kutuuka olw'embeera eyabaddewo. Mukadde wange manyi bulungi nti abapoliisi n'abamagye olunaku lwaleero babadde wano nga bazze okwetonda olw'effujjo n'okutyoboola ennono yaffe bye baakoze. Nzikiriza nkuloopeerewo ekitiibwa nti kyannaku nnyo nga tewannayita lunaku lulamba nga beetonze olwabye baakoze abantu bo era bazzeemu ne babikola abantu bo nga batukubye omukka ogubalagala emigo givuze n'abantu baffe bangi bakwatiddwa omusango nno ogutulangibwa kuvuga emmotoka okujja wano embuga okwogera ensonga zaffe. Saagala zirwako nnyo naye mpozi ku nsonga eyo w'ekitiibwa kintu kimu kyesaagala kulekayo. Ku mukono gwo ogwa ddyo musajjawo oyo gw'olaba Francis Zaake ng'era ye mubaka akiikirira ebbendobendo lya Mityana okulaba nti tanyumye mu ngatto nga nze bondaba wennyumye yamenyebwa tujja kufuna obwenkanya. Mu ngeri y'emu mukadde wange ensonga newankubadde tufunye omukisa ne tukwanjulira nzikiriza njikwanjulire mu lwatu ti nze Kyagulanyi Ssentamu muzzukulu wa Kayiira nzize embuga okuloopa ojogereri abantu basabasajja Kabaka olutabaalo. Mukadde wange nze ayimiridde maaso go ngenda kwesimbawo okulembera eggwanga lya tuli no Uganda. Tufunye obuwagizi okwetolola Uganda yonna. Abaana b'e Busoga tetwagadde kujja n'abantu bangi nnyo, abaana Bankole, abaana b'Omwakyoli, abaana b'e Bugisu n'okwetolola eggwanga lyonna bazze batuwa obuwagizi. Naye kitukakatako naffe balaga nti ate gye tuve waffe Buganda mwatu ate batuwagira nnyo era twagala nnyo. Mu mbeera eyo mukadde wange nzikiriza mu butongole mpaabe olutabaalo mu nnono yaffe. Tumanyi nti emikisa tugijja mbuga era bwe kuba kwe kusiima ku olw'ekitiibwa mbe wano ng'omukisa ogwo n'emikisa gy'abajjajjaffe ngenze nagyo. Ow'ekitiibwa mmanyi nti waliwo ensonga enkulu ezibadde zibubbya abaana ba Buganda omutwe okumala ebbanga lyonna. Naye bwendi nti neetoolodde Uganda yonna ng'abaana b'e Busoga balina ensonga era navaayo nga mbasuubiza nti ensonga za Busoga bazikwase Kyagulanyi. Nengenda Mwankole ne tukkaanya ne nva Mwankole ng'ebizibu by'Omwankole babikwasiza Kyagulanyi. Mwaluwa mu Mambuka, Mwakyoli ne Mulango ebizibu byabwe naddala abavubuka ne babikwasa Kyagulanyi. Mu Lwezululu, mu Ttolo n'ebitundu ebirala ebizibu byabwe ne babikwasa Kyagulanyi. Njagala okweyama maaso go ne maaso g'Obuganda nti n'ebizibu bya Buganda bwe ndi mwana wa wano siyinza tebbibuusa maaso. Kale nno abaana ba Buganda bwe banneesiga ng'abaana ba Uganda bonna bwe banneesize bajja kuba tebatumye wabula bajja kuba beesitukidde. Mukadde wange nzikiriza Buganda ku nsonga ezimu mukadde wange zetwogeddeko. Ensonga
ey'abannayuganda ababadde nga beemulugunya bantuma okwebaza era okwebaza tukutuusizaayo wa Katikiro olw'okusitukirangamu n'akangulanga eddoboozi lye buli wabadde watabeerawo bwenkanya era bakwebaza ow'ekitiibwa Katikiro era baganda bange obubaka obwo tubutuusize wa Katikiro mpozi n'abo ababadde nga n'okwemulugunya ng'oba oli awo basuubira nti buli kaseera kubanga ow'ekitiibwa Katikiro eddoboozi lye balyesiga nti terikankana ababadde nga beemulugunya njagala okutwala omukisa okubategeeza nti bannange abo bannaffe ababeera beemulugunya abamu ne batuuka n'okusiiwuka empisa ne bakozesa oba oli awo ebigambo ebitasaanidde njagala okubategeeza nti Buganda si ye mulabe wammwe ow'ekitiibwa Katikiro si ye mulabe wammwe omulabe wammwe omulabe w'abantu bonna naddala bannayuganda bwe butali bwenkanya kale nno njagala okubasaba mu maaso ga Katikiro ebitala byammwe mubikyuse mike njagala okubasaba mu maaso ga Katikiro nti ebitala byammwe mubikyuse mubitunulize obutali bwenkanya ebitala byammwe mubikyuse mubitunulize ebikyamu kubanga buli muntu aba anyigirizibwa mu mbeera emu oba endala omugenzi Martin Luther King yatugamba nti obutali bwenkanya obeera mu kifo ekimu bubeera ate buteeka obwenkanya obuli mu bifo ebirala ku bunkenke tumanyi nti ebitunyiga beminyiga n'abatukulembera wano emengo n'okwetoola eggwanga lyonna so tetulwanagana naddala abaana ba Buganda n'abaana ba Uganda yonna njagala twakisa okusindika obubaka eri bannaffe bonna abali wano mu Uganda n'okwetooloola ensi yonna nti batulabira ku bigambo byaffe singa amanyi gonna gonna tugakozesa nga tulwanyisa obutali bwenkanya okusinga okwerwanyisa n'okuvumagana ffekka abantu bajja tuwa obwesige abantu bajja tukkiririzaamu ate n'oyo omulaba agezaako okutwawulayawula n'okutuusa oluwonkoma kati tujja kuba tumulinye konfeete ow'ekitiibwa zikiriza mbe waggulu nga nkwebaza okutukkiriza okukyala olwaleero era nga nyongera okusaba ow'ekitiibwa oleme kulekeraawo kusitulanga ddoboozi lyo naddala nga waliwo okunyigiriza eri abantu bo n'abantu ba Uganda webalenyese bwe webalire ddala Ssaabasajja Kabaka awangaale naye mwagala okutukulembera mukama wange abukamba kulagira wamu naye mukama wange kusaba okkirize